Butarevu mba ntuuse mba nkuletedde agakola ki g'obadde tonaba kubanga ate ofuna side eyo vibe sound kiriya so ngenda kuba nkulaga ebyakabe mu maaso awo ge wamisinze gonna byonna byolaba ebitambula mbikuletedde mu bujjuvu naye nga musibye mutya wanene ku Glad Babs UG munnange mbabuuzaako mbalamusaako yonna gye muli mwebale gye mukwasizaako engalo nate olunaku olwaleero abasubscribing edda mwakola dda kyamaanyi naye nga gwatanaba kubanga ate munnange okola ki osubscribinga mukwano subscribinga let's gather mbere nga nkola ki mbere nga ndikutuusaako munnange sagala nkulwiseeyo nnyo akatambi ako nga bwe mukalaba njagala mbere nga ndukuwa mu maaso awo nga togenda kukola ki ngo njagala oveewo ng'omatidde wano nkuwaako just kangungu kumpi naye nga full introduction eri luddawa eri mu maaso awo omanye biki ebibayiridde kenzo bannange omusajja n'atabuka n'aloka akasuka omuzindaalo naye amaaso era nja kuba nkulaga Bambi Spice Diana naye ebibye si birungi ate nga cephco cephco tukyamulina ate nga ne lwasa naye muleese kati tutandise n'omukyala Spice Diana Bambi ng'essaawa zino gakaba gakola ki gakomba oluvannyuma lw'okuba nti mu maka ge mwasangibwa omulambo omwana eyali afudde omuvubuka oyo amanyikiddwa amannya ge nga ye Henry Ensamba atemera mu myaka gy'ebikulu emyaka 27 era ng'abadde mutuzi we bunamwayangobwe okitegeera gy'abadde akakalabiza emirimu gye egyo abadde akuba buloka abadde akyali mwana muto naye nga famire y'omugenzi Henry Ensamba Bambi si mativu tenaba eyagala kukakasa poliisi byegigamba bye bituufu oba nedda kakati essaawa zino Bambi Spice Diana ye ayina misango gy'ali mu kuwennemba nagyo poliisi era nga girina okuggwera mu kooti nja kuba ndubaleetera wano ku Glad Babs UG wajja bigenda okuggwera naye nga Bambi omulambo gw'omwana oyo ate munaye gwagalamizidde dda wali eri ewa tumanyi neerabiddeyo gwagalamizidwa dda wali eri ebunamwaya mu disitulikiti y'e Wakiso era nga tusaba omwoyo gw'omugenzi guwumule mirembe kati tudde ku kenzo munnange aba ali mu kivulu kyabula sakata simanyi tweyagale kyabadde wali munnaye nga bamuyirabye oba bamuyiridde biki oba bijuyisi oba biki kuba ndaba bya yero bajjolo jazi omusajja naloka atabuka naloka akasuka omuzindaalo n'ogamba naye naye gwe gwakutte simanyi oba ali ludda wajanyigira ebiwundu ate nga si gwe mulundi gwe ogw'okusoose kenzo Bambi lwabera ku stage n'oba akuza birthday ogenda olaba nga ate bamuyira oba bizzi oba bamalina omuyira emisulo sayidi eyo nje kambere nga ate nkujjayo njagala mbere nga akuze w'omukulu lwasa abagambe mu mwesonyiwe ebyo ebintu byati bya bulijjo kati muba mulaba nti bipya mmwe mumanyi yakugamba bintu biki bintu bya bulijjo ate kyakubiri akatambi akaba katambuza mwe mumanyi mu mukatambuze tabalinaako obuzibu yakugamba kimuti ebyo bintu byaki bintu bikadde oba famire yenyiiga oba mwe munyiiga ye tebimukwatako ye olumala okwevira eri mu pakulize ng'agenda yeekolera mirimu yeekolera ssente kati mu obudde bwe mubeere no ku social media lwasa tukubye makiwa lwasa wakawambwa era yatuse wano yatukidde n'abagambira bannange temwamulabye mwamulabye waka wakugamba alina wakawe teyakyama ebyo si bigambo byange bigambo bya lwasa ka video gye kali gwakagala genda okanoonya ojja kafuna nze sisobodde kakuletera naye nga interview gye yabaddeko ebyo byabadde ebigambo bye kati gwe abadde ngazala walanka wa lwasa wakawe yoyo saga mbere nga nkulwisaayo nnyo kati gw'omanyambo ate simanyi famire ya lwasa kakati ate kati obuyinja lwasa obuyuwa ate ng'olina ssente ate n'obeera mu pakuli ebyo lwasa tebimulya aga bintu bya bulijjo gwe abadde tamanyi pakuli giyigire ku lwasa ogende nawe okuba epakuli kati njagala nkuze wa cephco nabo akatambi kaabwe kabaleetedde obuzibu okubanga ate nakankaka famire ye Bambi si nsanyufu n'okuba nga balaba omwana waabwe akola ebintu ng'ebyo eby'obuseegu ku ssimu oba mu ngeri endala naye nga wano cephco yavuddeyo n'agamba nti n'agamba nakankaka mu mwesonyiwe bannange nakankaka
nakankaka ye yamumanyi yekka. Awo omukyala oyo nakankaka mubutume gwe mwalabye mu Katambi yabadde mukyala muddugavu nnyo nga n'omwami muddugavu. Ate ye cephco omusajja mweru, majja wa Carolite, okitegeera. Kati bali eri balabika bakongo era balabika sibe bano ba cephco ne nakankaka mubaleke mubeesonyiwe Akatambi sikaabwe. Eyo nayo kankujjeeyo. Kati nkututwa Brenda Miles yayingidde dda Uganda. So gwamwetaaga. Gwe wooma bwomi. Kugamba oba oli muwoomu buli ekintu kikwanguyira. Kati yabadde nga awoomera Dubai. Kati Dubai yavudde yaze kuwoomera Uganda. Totawana kubuuza kikiddako. Just no gwe wooma osirike. Kati ate nkuziza ewa Chumi ono MC Chumi tubadde nga tumulaba nga bagamba yafudde tanafa abamu nga bagamba simanyi yesigako ekyapu bintu birabika bya kiyaaye birabika bya bulimba naye nga abaffe MC Chumi kituufu ali kabenje yagudde kabenje oba azanya paati ze anoonya content ngenda kuba mukulagako mu maaso awo yakugamba nti yatuuse ewa Mukama Katonda yasanzeyo abantu batajja kwogera yiye abamanyi naye omulimu Mukama Katonda gwe yamuwadde mu ggulu yamugambye mbojja kulongoosanga toilet mu ggulu ebyo bigambo bya MC Chumi yabyogedde ng'ayimiridde bw'atyo ku miti gye agambye mulimu Mukama Katonda gwe yamuwadde mu ggulu gwa kulongoosa toyi naye n'agamba era singa yagenze n'agendera ddala ate yabadde tajja kkiriza abantu bamu okuba nga tebayingira mu toyo mu bathroom okuba nga bakola emikolo olw'ensonga mu b'endala era n'asooka pointing ati omuntu yandisoosa ku lisiti y'obutayingireyo oyo omukyala Mary Butter yabadde tajja kuyingirayo n'omulala ani aba asajja kuwoogera abo be yayodde nsobodde okufunako era bannange ndowooza njagala mberekereze mbasiibule mubeere bulungi naye nga tukomawo n'amalala.